Lungi yakumida kwa Ndarozi Media Eugene kwanizo na kwa nkwebaza mjona jote sakengalo mkona subscribe nze tuyanze nnyo tuyanze ge atana bana subscribe ngotera ko notification bana ngofuna video mobode amawuli dagalo galo na kurajo banango Okwekalakasa Kwabavubuka mu Kampala abana ba Genz ba Uganda nabo bagalo kole kyabade Kenya omanya abavubuka guno omulembe gwawe era nga abe Kenya bo bali successful basobola okwekalakasa wadde bangi bafa naye nga bibali bagala government ekole yabikola kati n'aba Uganda badde bagalo okwekalakasa olwenguze efundekedde mu government era nga bagenze ku babadde bateeso genda ku Paliament nga baagala speaker wa Uganda Honorable Anita Among alekulire ekintu ekyabalemeredde bambi olw'ensonga nti nze nsuubira tebafunye buwagizi bumala kuva mu Uganda kubanga ku street wabadde otunanga kuliko abavubuka bambi batono nnyo ekintu ekyaleetedde poliisi okubakwatanga bwe bayola okukakkananga ne Sami omu ku bakulembedde bambi yayisibwa bubi era nga nebuno gye buli bagamba nti akyaliyo ku poliisi bangi bakwatiddwa ne batwalibwa mu makomera era nga bangi bayisibwamu MP n'ensambagere kakati nno ba MPs abamu nabo bawagidde abaana bano nga kuno kuliko Honorable Nsereko yagambye nti ba MPs balina okubanga bakola kuteeseza bana Uganda obulungi era n'awagira abavubuka babalumbe gye babeera wamu ne ba MPs abala bawagidde ensonga y'abaana okubanga bagenda ku Paliament nga bagamba tewali ensonga yabadde bakwatisa kuba babadde beekalakasa mu mirembe kakati nno ye Calvin Kayanja avuddeyo n'abulira President Museven n'amugamba nti wadde abavubuka ku guno omulundi tebayiseemu naye kye baagala just kubakolera kubibaluma era n'agamba President Museven taina abavubuka tebamuyinaako obuzibu wabula baagala abakolere ku ebyo ebibalumya nga obutaba na mirimu okubeera nga beekyaye ate nga n'enguzi nnyingi kankutere nga bwe bigenzo beere nga obiwulira Museven bamugambye nti obubaka yabufunye yadde nga abavubuka tebabaddeko mukama omulungi akunkumire mukwano ndaba nga bwe byagenze beera bulungi bye Anita must resign. 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 Yes, I'm here standing at the Parliament. Corruption is now at peak. Everyone is corrupt in the offices, RDCs, CAO, district, each and everything. Everything is corrupt. I'm here demonstrating at the Parliament so that Ugandans, this is our voice to come out. This is our voice. What are your demands? What are you doing on this? We can do this. This is not the time to just sit and watch others to show up. We can show up in large numbers. We can do it, friends. You can't let this one be done by few people. Let's do it when we are very many. Even if they kill us, they can't kill all of us. They can't torture all of us. They have pepper sprayed this car, but I've refused to get out. Because I know this can be done. This is our generation. The young people, this is our job. This is not the job of the old people. This is the job of us, the young people. Let's show up. We can do this. We can. It has been done elsewhere. It can as well be done in also other places.
They have pepper sprayed this place. Where I am. They have pepper sprayed it. But we can. We can, friends. We can. Young people, we can. We're in a very, very huge economic crisis. Poverty is at its maximum. We can do this, friends. We can do this, fellow young people. Let's do this. This is our time, please. Let's not be suffering alone. Let's not the few suffer physically. I know majority of us, we are suffering, indirectly. But we must come up in large numbers and suffer physically. Because they can't make us suffer, all of us. They can't kill all of us. They can't imprison all of us. They don't have the cells. They don't have the prisons. They can't even handle 1 million people. They can't. We can do this, but the more we sit on ourselves, the more we keep suffering. I mean, this guy don't know what they're gonna be doing to me. I don't know. At least you've seen what they have done to me before. You have seen this, friends. You have seen this before. They have tried to kill me before. I'm into this car. They pepper sprayed it. But I refuse to get out. Because I want to get inspired. Because we can't do this alone. Friends, we can do this together. Your member of parliament has not performed, pick the nomination forms and contest against them and come and do better here. You can change what you want to change when you sit here. But for as long as you shun politics and leadership, you will never ask for accountability and get it. If you want to get it, take part. To our young children, we might have disappointed you here and there, but you have an opportunity to also contest, and you come to this platform and you debate your own way out. People, after failing to access us here, they want to access us at our own homes. I support that. The member of parliament you elected must be accountable to you. Go to his home and ask him, why is it that this is the one being taxed? Rather than finding us in a group and say that whatever you're debating it collectively and accepting it collectively. Probably we say no to certain things, but we are not good enough to persuade some of you to agree with us. Therefore, if your constituent is discontented with what we are debating, I support them to come to your home and ask you as their member of parliament as to why they are unemployed, as to why they are highly taxed, as to why they are evicted and you have nothing to say. So, Right Honorable Speaker, for this house to sit today, when our youth, the Gen Zs that you like so much, and that is your generation, are being refused to march to this house, Right Honorable Speaker, to bring their petition. Right Honorable Speaker, people have been detained in several police stations. People have been detained. Right Honorable Speaker, are we proceeding very well? No, if we sit in this house when the law is totally being disbanded, we are acting out of the constitution, outside the law, Right Honorable Speaker. Is it intentional on the side of the NRM to oppress everyone? Is it intentional? The Prime Minister should come out and explain, Madam, come and explain to this country. Why are you acting informally? Even under where circumstances, when you know the law, you are here misinterpreting the law purely. In your favor, you misinterpreted. So, Right Honorable Speaker, I want to thank you for directing very well. But we cannot proceed to handle business here. I'm not directing. But it is human to think about the opposition beyond. We are citizens of this country and we should be given equal time, equal space to express our rights. Abavubuka basobola okubanga tebakikoze ekyo nga bwe kyabadde kisuubirwa. Paliament tebagikumyeko muliro. Naye message etuuse. Njagala okutegeeza President w'eggwanga lino Owekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museven tubwabulwa
nti abavubuka tebakuyinaako buzibu. Bazze bakungibwa ebbanga ddene okukujja mu ntebe naye tebakikola kubanga enfugayo n'obukulembeze bwo si bwe buzibu bwabwe. Obuzibu bw'abavubuka bano olwaleero abatadde obunkenke mu kibuga Kampala buli ku ssente za mwiwa musolo. URA ezeesolooza bannayuganda mu bugubi. Buli ku ssente z'eggwanga lino eziriibwa abantu ab'olubatu ne zitatuuka ku bantu bazeetaaga. President Museven wano waliwo abavubuka abatadde ssente mu education nga tebalina mirimu. Waliwo abavubuka abasaanyizibwawo bizinensi ezizaabwe KCC ne URA. Mu ggwanga omuli abavubuka abeeri enkuta abatalina kye baliisa baana baabwe na families zaabwe. Ogamba otya nti bilioni 1 miliyoni 7 ziweebwa Joero Ssenyonyi okumuzibika omumwa. Ogamba otya nti ono yakuliitise ssente z'eddwaliro z'erubowa buwumbi bwe buti. Ono baamuwadde 5 bugatta n'abalala bali mu buwumbi bwe bati. Omusaala oguweebwa ababaka ba Paliament abatalina kye bakola. Zino bazeegabidde wano, zino zaagenze wano. Ddala mu ggwanga nga mulimu omuvubuka ayagga anoonya ekyokulya. Awulira ati ebyo nga ssente zifuna bantu balubatu ate abazirina. Ssente zisoloozebwa naye tezituuka ku muntu azeetaaga. President Museven ddamu oggulewo olujja olusinkana abavubuka nga bwe wakolanga. Ebizibu by'abavubuka si kukujja mu ntebe naye beetaaga survival mu nsi yaabwe. URA business gy'otandikawo yeegwa gyesuula eyagala efune nga tennategeera nti obaggwe ne Land Road wamusasudde. KCC esente teziwaako nambalirira naye zitwaza kifuba. Byebyo ebizibu ebiri ku bavubuka. President Museven omuntu yenna eyaggalawo akajje ka State House akakusisinkanya abavubuka ayagala kwokya Kampala. Ge mazima gennyini abavubuka basobola okubanga leero tebakimeekinze. Ne security tegenda nnyiga mitima gyabwe. Basobola okukozesa pulaani B ne batubuza otulo oba weebasenga bamenye. Oba ovuga emmoloka yo nga bagibbyeko kino. Insecurity tekolebwa babbi bokka. Naye n'abantu abali desperate basobola okuteeka eggwanga ku bunkenke. Ntegerekese bulungi muzeeyi tukuwagira abavubuka bakukkiririzaamu naye funayo akadde oddemu osisinkana abavubuka nga bwe wakolanga. Muzeeyi obukambwe bungi bavubuka bakwetaaga bakunnyonnyola ebitone nnyo. Bali innovative naye tebalina ssente zitandika bizinensi ezizaabwe. URA bakubye emiggo ku mutwe. URA esse bizinensi z'abantu KCC n'obukiiko obubbi abantu ku buli division. Abantu bano bakwetaaga bakunnyonnyola ebizibu byabwe. Bona aleka gaapu y'abavubuka ng'ogirekedde abayaaye bannabyabufuzi bagenda kugikozesa ekikyamu era Kampala bajja kumukumako omuliro. Bintu bingi ebiguddewo Blacktile security tesinga bantu bungi. Wabiraba e Libya obirabye mu nsi zonna. Bantu nga beekyaye bajja kwekyawa. N'ekino wali okigonjola abavubuka wabawanga obudde n'obasinkana obuzibu obutonotono n'obumaliriza kuba eggwanga ssente ziririna. Muzeeyi oluseke lwa bilioni 5 nga tuli abavubuka 10 si kinene nnyo eri eggwanga lino. Olaba zitwalibwa muntu omu. Eyabba ez'olubo ali ogu Ssenyonyi bilioni 1.7 ali ogu nezo sente ziyinza kugasa abavubuka bameka. So President ddamu oyagala abavubuka nga bwe wakolanga ekibuga n'eggwanga Uganda kigenda kubeera mirembe.